Jokano ogenda okuganga bero sije balimbo bakola. Nongo bakola iki. Oyinza okugamba bali mu kusaaga busaazi bero. Bali serious n'akamu. Gavumenti muzukuke. Bali mu kusaaga busaazi. Muzukuke bannange. Ani atwetera kawunga. Teriyo business gye bali. Namwe Uganda Police. Kyagulanyi mu mweso nyiwe. Mujje mukuume eno ababbi batawanya abantu. Ne musulamu ebase kukera kulinda Bobby. Kyokka ababbi batawanya abantu ekiro, musulamu ebase kuzukuka kumacha kubaza Bobby alagawo. Ne Uganda Police oba mwaba ki mwana? Kyokka ne gwe bali bakuumidde tewali. Kyokka mwina fayiro z'emisango giri eyo. Temutuwa lipooti okuva ku gundi paka ku gundi. Wabula mumuyinalo ezukuko ku blocking omuntu agenda okusisinkana abantu be. Kyokka ate abalaba mitinga abantu baabwe nga babaagadde. Uganda Police. Wake up quickly. Temukyamanyina uniform ya mwefaanana etya. Temusanga kyemukwatanga era mumwe. Kyokka mu mwazisaako fulaga. Wake up. Quickly wake up. Kyokka ebintu byonna bimukwatira biyita ku booda. Mazima. Kati ekyo kiraga temukebera bintu biyita ku booda. Kuba bimukwatira mu nsi biyita ku booda ate bisasula omusolo. Oyo matiriyo ayitawo. Uganda Police. Wabula polisi tugenda kati kuteesaganya nammwe. Tujja baguzanga bikuze. Tujja baguzanga bikuze kubanga tuteekamu ssente zaffe ate twawula ebyammwe ku birala. Naffe tubeegomba twagala tugiyingi naye twagala tugyekolampola na kamafulagi. So muleme tulowoozesa nti okuba mu poliisi olina okuba omukambwe, olina okuba omutemu, olina okuba atateesa. Mutta image mu byokusaaga. Mu nsi muno mwe tuli mulimu abagwira bangi abamu ba Nigeria abamu baki olwokuba mutwala tuli badduka muloza tena tuli baawa. Mulimu mutta image mu bagwira abatulimu. Kati ogala bridge oblockinga Kyagulanyi abalambuzi nabo baggaliddemu. Omulambuzi no weebuuza kyekigenda mu maaso ne bakimunnyonnyola mu butuufu bwakyo yeewuunya nnyo ensimwaze eyali owokubiri abuuza ku bantu be eno Uganda ensi zigirabangako era abawabuzi ba gavumenti muna temuyina mirimu temuwabulangako mukyasaaga. Abapulanizi ba gavumenti temuyina mirimu temuplaningangako. Mazima. Abateesiza gavumenti namwe temutesaako. Mugamba nti mupulaningira ensi nga bagiseera amazzi. Bagiseera amasannyalaze. Abawabuzi ba pulezidenti ate basiru. Basiru nnyo kubanga pulezidenti yennyini amaliriza alonda kabineti. Walonda kabineti n'alonda abagikola ki? Kati ate wamala okulonda executive yeyo nnyini ate n'alonda obubiina ngu ate bu anti-corruption. Gw'olonda anti-corruption kitegeeza president waliyo ki? Corruption. Kwata abakola corruption. Yote. Otegedde? Ganya okwongera ate abalala emirimu nti ate bano ba anti-corruption. Ate bano ba anti-minerals biki. Gwe buli oyongera unit oyongera miki? Ogaziya mirimu. Kati ate buli ogaziya emirimu ng'ate olonda abo bakungu ba misaala minene. Feno wansi okuyongera kubanga balina abantu bangi tebabawadde emirimu banonyo we babanyiga. Ddala ng'oli mu nsi ki nga bagamba nti bala mu minisita. Kati nga batugamba nti kale risaaki yamukolera bbanga ki erawa. Kubanga mu nsi muno mwe tuli nga tuzze ku halaali mu halaali omuntu yenna alina otupoloota wamala otupoloota ffe fenyine tutiikinga. Omanyi kingi bagamba wali eddaka ddadda ekiseera bajja kusesema. Ffe tuli bavubuka okitegeera. Ogamba nti okiikirira bavubuka nga nze nkubuuza abevubuka gurupu oba gwe just okuŋŋanya abavubuka bakubbirako seera nogamba nti kankolera akakonsi katimbetimba omukulu amanye nti nze eno nva nkunga. Ne bagambe anti-corruption bakwata anti ne bamuwa corruption. Tugenda bakwata anti ne bamuwa corruption. Waliwo bya ddala soko kwate abakungu abatutwala n'abawabuzi bammwe simanyi oba mwewabulamu ki oba ffe mwatuvaako mwana kati ffe tutandike kudda ku lwaffe. Kyokka
temutuwa mirimu ate mutulaga nti ife tuvuga ba mugaso nga mutuso tukwata abantu be mutasaabinga ate mubarestingira ki owai mumwajja ku law and order temwajja kusaabinga law and order and resource kuba kati bwebuuze Uganda nsinga gaddala nekyasigala ku mimwa gyaffe nti Uganda nsinga gaddala naye kubanga gwokibuuza omuntu yenna kinoomu ng'omusanze nomugamba mazima Uganda ngagera wayita Pearl of Africa mpayo kyetwedinga kimu bagambirawo etwedinga kimu omukulembeze okulwawo emwanyi mwagitwala mulinga mwamutwala bamba mwamutwala bikamula libina abantu babadde bebuzabuliza mu bitutte biringanya mu ennyanja amazzi naffeffe nnyini twafuuka bammwe kubanga byatambula agamba tebankima ddala ddala kyekitali kyammwe wano babinye balimba ayogerako yamyuka emimu bamumaliisa ki bagundi mmwe mubeereemu mwana fe tugenda bagambako paka ku last hour mwekwatekwatemu enanga tesa n'abasajja b'omwana bali mu kuswaza ekimeji ya poliisi bagenda bayingira maka g'abantu bazaamu ebintu tebabiterekamu kati baliyingira maka agamu 8 ne bavaamu 7 bajja oliasobola okubanga yasimako dawuni ye mu ddiiro olina nako mumafumu okujjukira omukeko gwe twalulirako mu awo mubbi yabeera tresipasa y'abaani awo polisi ya Uganda ogamba tebasa omuntu yayigidde era bajja kujjako sente ew'omuntu bazisasule ebyo bebanyona ebintuntu ejja kujjako sente ew'omuntu ukule ukule bagenda nebayita wano ate gavumenti wogyewunyiza eyo ejja kugulekero eyo nyina abadde cooperation nayo nyonyole wajjeeyo mwe tuli ne fikigaza wano tuli mu vibe kyobumanya kati mwabaleyo mumanye bumanya otujjako kamera ekiddako ki tugenda kubikula Korani soma ebintu tugenda mweremu tiimu ebala oba amafuta gagigwako bukwe kubanga nze buli gwensanga ngamba tebamubala wewunye enzo gibaziwandikako bamaze okubala kyokali babaze bageze bawandika kuziza abasajja otakkiriza bakusiba nga mwana anyumizaako nti yafuna omulimu lumu kati omulimu gwe gwakuyitaayita mu bantu kinnoomu olunaku lwasooka teyakola kati ng'anoonyayo bakomplaininga nti wayi teyayiseeko waffe kati we bakomplaininga ababiri teyakola enkeera ababiri abo bwe yatendingamu ekitundu tekuli yaddamu komplaininga kati bano ababala bakimanyi teri agenda kukana nti babazina otera kyegamba naye wammamu aba batuma katubabulira amazima be mwasindi kutubala babalako bamu babalako bantu bamu na bamu era enamba gye bagenda obagamba lisosi ezo naze mupulaninga muzikubisemu tayimuze teri babalako bamu babangwira kutuukako kojja wange eri emmanga eri esakabusolo tebatuukayo bakola mu covid nga twatuukako wamu leka bulawuni kyokka ate abasajja abo kasaba nga balina wano bw abakulukulu nga bekoze enguudo bazitekako ebitaalataala oluddayo nga n'ebitaala babijjako abakulu kasabaddayo oye nabbanja ekyekumikumi abamu balabanga mutwale no mugeto bekyalina okuwaya mu Uganda omuntu asinga okulimba mutanabbanja olaba yajja nakawukaano neyekubya ebifaananyi bali mukati alina simayiro yekuba ebifaananyi nga walatalataaki munange abantu nga basanyuka buli omu nga addayo nga bakubira amasimu abongeza ettaka nga balyongeza nebbeeri bitrakita byamugoberera kiro yaddayo nabyo byonna naye omanyi kyebayita okuba abantu akafaananyi bwe kati
obufere bwa kikati oba bita obufere bw'ekikungu baweyisiza kikungu kulinnya kwenyini kweyekuza ekifaananyi bakuba engalo naye nga byakulya kusimu yange abo mbamanyi bamala kuyiwa makiriyo wekiri oba tolabe adikowa mayinja stone number 2 tolabe muzimuwa abalasita bali na mugeto gye muli tubatumirako mwana abagaluma mugalume abagalya mugalye kimanyi buli muntu ali mu birowoozo naye gavumenti etwagala awo naye jasi tetulowooza nnyo okwejjako tulowooze nnyo kubajjako dani okwejjako kati ffe ngaffe mutulaba wano tugenda mu lusirika ne fiiki kanyumire nange omugenyi wange yankyaliddeko ebirala ebisigadde byaffe byakyama embadde wano kibamba nangamba birthday kibamba oli wakabinja